Alright, tebalunkubirangako kali Lugambo Pro Max bampita simple. Choino kola kiri kimu nga bulijjo. Vuga video eno etuuke ku buli munna Uganda. Lunguddeko ne ngamba nina okuluba w'abantu bange. So, tambuza video. Nga twakava mu lutalo wakati wa Honorable Chris Balyomunsi ne General Muhoozi Kainerugaba. Olutalo lw'ebigambo lw'okuwaanyisiganya mu lutalo olwo batugamba nti Chris Balyomunsi yawamba omwepiskope, yawamba omupatiri, Chris Balyomunsi yawamba omufaaza. Chris Balyomunsi n'agamba Muhoozi, nze sigenda kubanga nsafalinga mu Peter Pan syndrome. Aho nange saakategeera wabula kyale wange yakanyinyonnyola. Olutalo lwa Muhoozi ne Balyomunsi twaluyigiramu ebintu bingi. Nga twakava mu lutalo lwa Balyomunsi lwe yavaayo n'ategeeza eggwanga nti omuntu yenna atwala ebigambo bya Muhoozi aba tali serious. Ekimu ku kyeyategeeza nti ne Muhoozi naye ayogera ebigambo ebitali serious, tali serious. Kyanyiiza amagye ga Muhoozi era Balyomunsi baamukalirira. Bamuteeka ku seppiti ku sigiri ne bamukalirira. Now, olwo lutalo nga lwakaggwa because dwo lwaggwa. Muhoozi yalumala avaayo n'agamba nti maama wa mugambye weesonyiwe Balyomunsi, n'alyoka asonywa Balyomunsi. Wabula yaleka amugambye gwe ne bw'opama akagatto togenda kudda mu kabineti. Na buli kati akalimu ka Balyomunsi kali mu lusuubo. Kati njagala nkunyumiza olutalo oluzzeeko. Olubaluseewo. Olutalo olubaluseewo gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Olulala wakati wa General Kayinda Otafaya, abasinga gwe muyita Otafire. General Kayinda Otafire avudde n'ategeeza eggwanga nti ye tasobola kuba musiru, tasobola keera ku makya n'amagezi ge n'ebbanga lyamala nga alwanirira eggwanga lino kukkiriza Muhoozi Kainerugaba nga president. Nagamba Muhoozi Kainerugaba amwagala nga kitabani kya Museveni ekyana kye bakuze balaba kibebi nga bakiyimbira abububu ajujujuju, naye tasobola kukkiriza Muhoozi Kainerugaba kubeera president we. Bigambo bivudde mu soja. Munnamagye Muhoozi Kainerugaba ali ku ranka ya bafulu general. Simayo oba Otafire ranka ya fulu general yagituukako, I don't know. Ninoso okukola okunoonyereza. Kayinda Otafire no tali tanaba kutuuka ku ranka ya general. Kayinda Otafire ali ku ya major general, ekitegeeza nti Muhoozi Kainerugaba mu bufunze mu bumpimpi amusinga rank. Kati Kayinda Otafire, who is right now the Minister of Internal Affairs, avudde n'agamba oyo Muhoozi tasobola kunfuga. Nze mulabanga kitabani kya Museveni. Na buli kati tulinda General, fulu General okuddamu Kayinda Otafire. Fulu General tanaba kwogera kigambo kyonna. Major General Kayinda Otafire azenga ayogera ebigambo, azenga akuba ku mikutu gino ng'ategeeza eggwanga, ayogera ebigambo mu mutuufu byolabira ddala nga tugamba tetwandibisuubidde mu bantu aba NRM naye nga ye abyogera. Now avuddeyo n'ategeeza eggwanga clearly publicly nti ye tasobola kukkiriza Muhoozi mufuga. Abantu bangi batuula bannamagye bangi avuddeyo ne bakola statement eyo naye nga bagikola ku Kyawulanyi bagamba tasobola kukkiriza Kyagulanyi kubafuga. Omu ku baasembayo okukola statement eyo bamuziise juzi waneeno Major General Sunday Deus yagamba ye tasobola kukkiriza civilian president. Na buli kati kyemmanyi takyasobola kunyega kigambo n'ekimu. Kati bamusalirawo. Oyinza n'okusanga omusika gwe yalanga si gwe bataddeko, ab'ekika baatudde ne basalawo. Basazeewo essaawa ze bagenda omuziika, basazeewo sanduku gye bagenda omuziika, yabadde takyasobola kwogera kigambo n'ekimu. Kati statement erabika ekyuse
amaloboozi gavaayo ne gatugamba nti waliwo a big sector waba aliwo group ey'amaanyi mu baamagye abagamba nti tetusobola kukkiriza Muhoozi Kainerugaba kutufuga. Abamu nga basinziirira ku kigamba nti tosobola keera ku makya n'okwata omwana wo gwe tukuze tulaba gwe tuleze n'omuwa rank esengayo obunene mu magye. Magye g'eggwanga Uganda, the only serving general at the moment is Muhoozi Kainerugaba. Abasigadde ba major general, abasigadde ba lieutenant general. It is only one general, full general. Muhoozi Museveni Salim Saleh yawummula naye bamuwa bwa general, is a retired army officer. Abasigadde bonna they made sure nti abantu bonna abayinza okubeeramu embeera baba retiringa. Now abantu bonna abalwana ne Museveni mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM, abamu baali balowooza nti omu ku abo abaali mu lutalo yaliba president after Museveni, naye nga kirabika nti kiyinza obutasoboka. Abakulu bali mu kukulubisa mutabani waabwe gwe baagala okufuula next president, naye simanyi bannayuganda tunakikkiriza, simanyi. Now mbadde neefulukuta nengwa ku lisiti y'abasajja abalwanako ne Museveni, era nga abasajja abo mu butuufu kyemmanyi tebasobola keera ku makya ne bagamba no, oyo omwana tasobola kubeera president. Ngenza okulaba munaye nga ne mukulu Otafaya, Major General Kayindo Otafire yali omu ku abo. Eyo ye lisiti gy'olaba awo, eyo lisiti y'aba top ranking officers abalwana ne Museveni. Commander RO 001 Commander in Chief Yoweri Kaguta Museveni. Then bakulaga wano abamu baafa, abalala we bali. Salim Saleh number 17, Freddy Rijema oyo yafa yali namba 15, Eli Tumwine oyo yafa yali namba 23, Paul Kagame yali intelligence officer, Ivan Koreta lieutenant general namba 18, Pecos Kutesa namba 26 oyo yafa, Freddy Mwesije namba 31, David Sejusa namba 33, Kahinda Otafire namba 14, Jimu Muwezi namba 34, Matayo Kyaligonza namba 37, oyo Major General, Jimu Muhoozi Major General, Kahinda Otafire Major General, David Sejusa full General. Njagala owulirize bulungi nnyo nno. Matayo Kyaligonza Major General namba 37, Sam Magara namba 23, Lieutenant Kano yafa oyo. Ahmed Kashiringi namba 4, Lieutenant Kano. Gertrude Njuba prominent female combatant, Joy Mirembe senior female commander, n'abalala bangi awo ensobodde okubanga nkufunirako. Now very many people think nti bano abantu abasinga ku bano kyandibadde kibabeerera kizibu okukera ku makya ne bakeera nga bagamba nti commander in chief ye Muhoozi Kainerugaba, omwana gwe baaleranga oluusi Museveni yali agenze out ne mama Janet Kataha Museveni ne bagamba wayo Otafire tukumire ku kyana kyaffe nga tekinaba natandika kwogera, kati Otafire agamba nze nkere ku makya ngono ye president wange, ekyana kye nalaba ano nga kyali kito kye nawanga sweet sisobola la abadan. Na buli kati tulinda okuwulira unofficial statement mu mukulu ngaddamu Otafire olutalo nno just lulabika lubulamu enkunto nnyo lubulamu enkunto nnyo, era tubadde tusaba omuntu yenna gwe kikwatako atandika odduteekamu enku, because immediately civilian ani oyo minister gwe baali basse juzi waneeno, minister wa ICT lwe yavaayo n'ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba
within no minute baali bamukubye nga mutadde wali eri. Major General Kayindo Otafiire yakoze statement yena aliwo atudde tetunnaba kuwuliriza kiva ku page ya General. Tunoonyeza page ya General Muhoozi Kainerugaba. Right now is trending on X. Naye gwe ssebo banya batulaba tewali yadde n'ekigambo ekivaayo ekimu ku biraga nti General alabika yafunyeemu embe ng'omuntu naye atya. Naye nevertheless tuyinza olaba nzokera ku makya waneeno ng'amugambye gwe kopamaka gatto Peter Pan syndrome ekutte. We expect naye mujjaga ekifo kyo because Otafiire minister wa internal affair. So engeri yekiri nti omukulu yagaba ebifo bino tetunnaba kumanya oba Otafiire anaddamu ofuna ekifo oba taafune. We are just waiting. Naye nga we mbagambye olutalo olulamu enku ntono nnyo era tutandise tuteekamu enku twagala tulutuke ku ntono. Naye nga General yagambye nze oyo okubeera pulezidenti wange kikafuuwe. Gye tulaga mulabayo oba temulabayo. Akategedde gitambuze bampita simple.